Zula wa mutegera katego ndi sharia batu gambi bangambe sharia tekiriza mukazi musajja kusula mbange ya kuwasa. Okitegedde. Kati kitegeeza abasajja basoko abawasa Zula bonna basoko asula uwe. Kuba nono yasembyeyo nawe yakonti yali asula ku yasula kwe wazulu. Kati amomwa akuli zagambe Zula alina timu ye we bakola. We bakola. Kati Zula oyo mwe bamala batandika okubeera bombi babeera bombi afunye olubuto azadde ekyokuzaala ye kyakutega kati gwe nomanya nti omuyinamu omwana yakuzaalira weebale nnyo kati oyo omwana gwe mulaba mu kamera oyo gwe bagamba gwe baakwata era bannange ndowooza Katonda abayita basudde nti mwoyo yali nabbi kituufu kubanga owuliriza oluyimba lwa muwasa enju buli musajja yali badde akwata omukazi buli musajja yali badde akwata omwana we n'amugya omukazi Hajji n'amugamba nze mpandiikira wali eri ngenda kukola ki Hajji n'amugamba nedda tekisoboka ekyo awantu awo waffe babiri nze ne muganda wange kati awulira atya nti ate nakuwandiikidde mbange oli eyamubbye mu busiraamu Zula n'alemerako amaziga atega kiwali ekitojjukira yali muto ng'alabikako namulabe n'okukaddiwa yakaddiwa n'akaabawo amaziga awo n'akaaba amaziga agajirujulu kisegeeza Zula kuva dda mukaabi yajjako ne kugundi awo n'apaakinga emmotoka n'abeera mu mmotoka n'akaaba simanyi akulatuka nebulya nga ntendewaliddwa nfe jantumalirize ebyaffe jangutumalirize ngenda ajinze Zula azze awangula emitima gy'abasajja lwa bugonvu mugonvu nnyo gwe kasita omubeera okumpi n'omukwana ate ndowooza basembera nnyo aba bannina sente ayina emikisa gy'abaaji agiina ate ndowooza kasita amala okugira ng'akubuulirizaako ayina ki agenda okutuukako ng'amanyi buli akumanyi bali bakyaliwe bano era olumugonako bwoti era luba lubuto ekiki kasita gwe amanya nti ayo Zula ayina empisa Zula akaaba asobola okuseka mu ddakiika emu byonna abikola mu budde gwe tewamulabye ku interview omukazi akaabira mu gundi akaabira mu acceleration oyo omutyanga atya akaba munange ne bankwatira omwana okitegeera ekisooka nabaana waali kungulu bwati wa Zula oluyiwayo oti lubuto oba yakikola ate oli omukazi bannange atandika okusinda nga tonaba namuteekamu nze nkubuulira ye kyekirowoozo kyategula abasajja nga oli mu kujjamu mpale nga yakoze atya atandikirawo nnyaba omukama bulijjo oli ludda waddaddi senga oli luwama kugambye nawe akirikira abasajja abakulukulu abalina ku ssente kasi otandika okusindasinda Zula akuba ennyindo etya anti yeyo gye mbadde nkugamba anti ungakuba ennyindo ate okuba ennyindo oti Zula akuba ennyindo n'owulira nawe akantu kakugigira mu nsi mukutu kugambye nga wakadda ku mulimu atandikira eri dati sanyisa okulaba bannange obedde oli wa mukwano banna yeyo ennyindo kati ogenda okutuuka ku buliri ng'omaze Mutebi yamumiitinga atya amusanga wa kakati Hajji Mutebi yali musuubuzi wa speya wa Japan twali tukola ki tuli bamakanika motoka tujjamu ebifu ne tugenda mu sitowa tujja ebiramu tuteekamu Hajji Mutebi n'akuba bbiiru biki nga tuli bakozi kati omukyalo oyo waliwo omuntu gwe yajja naye mukyala Kizula Zula baali bakyala babiri waliwo n'omukyala omulala omukulu oba yali muganda we kuba by then muganda we oyo omukazi yali mukulu myaka nga 7 ndowooza era wenyini ku sitowa yaffe yafunawo omuli yooli omukyala alabika omukyala yali atunda mipiira wa mu tawuni eyo atunda mipiira kati omukyalo oyo yajjawo waliwo n'omukwano mukozi munnaffe oli omukyalo oli omukulu gwe yawasa ono mukozi munnaffe omukyalo omukulu gwe yajja naye Zula yawasa waliwo omusajja gwe twali tumukola naye bamuyita Kato mulongo Kato kati ye n'amuwasa engeri ndowooza oli yali agala musajja omukazi yali myaka 7 yali mu myaka nga 65 awo 7 naye ndowooza nga ayagala ye musajja
n'awasa mukozi munnaffe ye n'amutwala. Kati Zuula yali atunda mipiira, baali batunda mipiira eyo. Kati Hajji engeri gye yalina bino magulu 10. Kati ande bakwatagana awo mpolange emipiira nze nja kuteekanga ku akawunti. Motoka yogwako emipiira Hajji Mutebi ng'akwataganye ne Zuula. Zuula ng'atandika gyayo emipiira, motoka bagisindika busindisi nga bajambaza eyo mu tawuni eyo gye baali bakolera. Abajja bamubale motoka tugitaddeko emipiira 6 oba 4 we bityo. Kati awo ne bakwatagana. Ekiwala kinyirira ne babeera awo Hajji bono buli omu ne bamuwagira awo ekiwala kiwase biki. Hajji nga bakwatagana. Kati Zuula kyemumanyiko kye namulabako kubanga lye namulabako. Zuula alina omukwano akusuula mu katego konna. Akusuula mu katego konna. Kati jjajja nga Zuula buli lwaggulo Hajji nga amaze okusaalawo enswala ya ssaawa emu awo. Ssaawa emu kitundu awo batusasudde naye ng'ajja n'apaakinga emmotoka n'agiteekaawo ng'etokota. Hajji nannyuka ne batuwa ssente zaffe ze tukoledde kuba twali tukolera mwezi. Ne batusasula omwezi n'eddeyire. Kati nga buli ddeyire olwaggulu batuwa n'omwezi oguggwako nga batuwa. Kati Zuula oyo ng'ajja n'agipaakinga awo n'alinda Hajji ne banyuka bonna. Kati mu mbeera eyo ne beekwana. Zuula ng'atandika kutwala Hajji wuwe. Zuula kati bemala okunyiinyiikira awo omukwano gwe guli mungi ki. Zuula akuba essimu ndagivaako. Zuula n'agamba Hajji tugenda mu kisiibo naye sisobola kukola ki ogenda mu nsonga tweyongere mu maaso nga ki nga tebatuwooye. Abaseekaawo baseekawo ku muzikiti wa Diniya. Wano mu Ndeeba. Hajji bamuleete tubawoowe. Aki tesimbi tebabawooye naye byakuwoowa si byambaga. Nga babeera bonna tusiibye tusiimu kiwedde n'abakyala bakyankala n'abakyala ba Mutebi. Kuba ono Buseka yajja nakaawo n'acwacwana genda biki ate nga n'oli era Buseka yali muto. Kati Zuula bigenda mu maaso Idi ewedde awo. Agamba Hajji mu shaliya tekikkirizibwa baseeka baŋŋambye tekikkirizibwa musajja kujjanga waka n'abeera ng'ajja wa mukazi. Mu shaliya mbanga eyakuwasa ate naawe kiba kityobola ekitiibwa kyo eki. Kati Hajji oyo baali baagula ettaka ekajjansi eyo nga ettaka lya baaligula ne muganda we Saalimu. Saalimu akolera waggulu awo mu tawuni eno bayita Kwaluwa Paaka awo. Simanyi oba akyaliyo naye nkiwa akyaliyo gy'akyakolera. Saalimu nga bagula ettaka. Kati bwe baligula baalizigirira ndowooza naye nga kubba omu waliwo ate alina ssente ziwera. N'ayita muganda we. Naye ate ettaka lino tuligule nga balisasula. Naye nga Hajji yali kirimu nnyo omukono. Balisasula. Kati nga Hajji abatula n'Hajji Saalimu nga bamugamba mbadde njagala tukutulemu. Nkuweeko ekitundu nange nsigazeeko ekitundu ngenda kuzimbirawo mugole wange. Ayagamba ngenda kuzimbayo ennyumba nteekemu mugole wange. Ennyumba nga bagira babeera awo. Ekajjansi. Nga bakyabeera naye nga wali waggulu bali mu kuzimba. Gundi terumye, ennyumba terumye. Olwo baali babeera wa before. Hajji yali alina amaka ge Salaama eyo ne gundi. Naye kati ewa Zuula gye nali simanyi gye twali tutumanyi. Ewa Zuula ye gye bagendanga gye yasulanga Hajji.
yasulako mu maka ga Zuula. Anti okugambe Zuula wamutegera agatego nti sharia batugambye bangambe sharia tekkiriza mukazi musajja kusula mbange yakuwasa. Okitegedde. Kati kitegeeza abasajja basoko abawasa Zuula bonna basooka asula wuwe kuba noono yasembyeyo nawe yakonti yali yasula ku ewa Zuula. Kati omwo mwakuli zagambe Zuula alina tiimu ye we bakola. Kati Zuula oyo bwe bamala batandika okubeera bombi babeera bombi afunye olubuto azadde yekyokuzaala ye kyakutega. Kati gwe n'omanya nti omuyinamu omwana yakuzaalira weebale nnyo. Kati oyo omwana gwe mulaba mu kamera oyo gwe bagamba gwe baakwata era bannange ndowooza Katonda abayita basudde nti mwoyo yali nabbi kituufu kubanga owuliriza oluyimba lwa Muwasenju buli musajja yali badde akwata omukazi buli musajja yali badde akwata omwana we n'amugyewa omukazi kubanga empisa zonna zaamuteekamu zonna biva byebyo. Kati omusajja oyo omukazi oyo Zuula atuuka atandika Hajji abakazi bo baabo babiri nze ndaba ebintu bino sijja bisobola wali badde omwana wange tuwandiika abantu wano tiwali mmanya ki tiwali mmanya gange nze nompa nomanya nti nze omugabo gwange ogumpadde naani n'omwana. Hajji n'amugamba ate kati lwaki mba njiwandiika tuli bawoowe tuli kyeki nti nzijukira nti yali amubanjayo ne kusendeza emipiira. Nzijukidde kuba emmotoka ezaali zigenze Buduude emmotoka ezi magulu 10 zaali zigenze Buduude eyo ebiseera ettaka bwe lyabumbulukira eryasooka nzijukira 2018. Waliwo ebyasookera ddala ettaka ly'e Buduuda waliwo ewantu egyo baali basala oba ebintu ebyo byali bya 2010 empiira we twagigirangayo ewa Zuule. Waliwo ekyasindisa emmotoka eyo egusayiriza eyo Buduuda embaala eyo naye sikyakijjukira bulungi. Kati ng'amubanja kati ng'alinawo obusente bwamubanja bali tebeebanja bintu bya mukwano byabwe okitegeera. Hajji nakakuwa emipiira gya miliyoni 3 eki kati ono Zuula wakwatira Hajji n'amugamba nze mpandiikira wali eri ngenda kukola ki. Hajji n'amugamba nedda tekisoboka ekyo awantu awo waffe babiri nze ne muganda wange kati awulira atya nti ate nakuwandiikidde mbange oli eyamubbye mu Busiraamu. Zuula n'alemerako amaziga ate gakiwala ekitojjukira yali muto ng'alabikako namulabe n'okukaddiwa yakaddiwa n'akaabawo amaziga awo n'akaaba amaziga agajirujulu kitegeeza Zuula kuva dda mukaabi yajjako ne kugundi awo n'apaakinga emmotoka n'abeera mu mmotoka n'akaaba nfe jantumalirize ebyaffe jangu tumalirize ngenda ajinze ngenda kugenda mu mateeka ngenda mu balooya nga bw'agamba kati bambi Hajji Mutebe ebintu bya gundi yayita byagala nnyo ebyo bya kamera obeera n'omusawo tosobola kutegeera nti musajja mugagga era abeera awo ebintu bye kati fe abamumanyi ffe tumanyi nti Hajji alina ssente kuba ffe twali bakozi be. Hajji ogundi n'abiwulirako Hajji Saalimu najja n'amugamba Mutebi tugende tukole ekintu osaleko ekitundu kyo wozimbidde omukazi wabeera nze ekitundu kyange okimpe. Zuula yakwata yakumba kw'erima ogwo gutundutundu gwonna n'agutwala neguli egwa Saalimu gwonna byonna n'abigattako n'abitwala nkutidde. Kakati Hajji n'agamba Saalimu nja kusasula mpolampola ssente z'omuganda wange nzimaleyo omukazi yabbye awantu yabbyewo yatuttewo omukazi ayagala kunkuba mu mawulire ayagala kunkuba mu kkooti ayagala kukola ki nga mutiisatiisa nti byonna ne balooya ntandise baleeta Hajji n'agamba waayi sajja mukazi muyinamu omwana ebintu binaabeera eby'omwana wange. Zuula yamala okutegeera nti kirumye kiwedde oyo mumaze tuba tuli awo nga baleeta amawulire bukedde Hajji yakwanye muwala w'omugagga muwala wa minisita ya amawulire bagakuba ku Hajji bagamulaga nti ono si bwe wakawoowe emabega gaawo
kati yali akamuwoowa ne wayitawo bbanga kini omusajja omulala n'amutegula nga wayitawo emyaka ndowooza gyo 2014 kuba Hajji yamufuna yali 2009 nga gwaka tugenda mu kisiibo kya 2009 awo wayitawo emyaka 4 girimu 3 awo 4 era diruze mwazizannyira mu myaka egyo ati Hajji agenda okubuuzabuuza Zuula ne bamugamba omukyala wetulizaako bomu naye mulekaako Hajji n'akijjamu omusajja mugagga tajja genda nnyo mu byagundi byakusikaka namuguwa olwo nga bamaze omubba bamututteko ebintu poloti ettaka balitutte omukazi agamba kati nze nfunye omusajja omulala ate kati gwakulaga nti afunye omusajja omulala kati ndowooza eno liiru ndowooza yamala nti we banaabeera ababiri sijja kumalako kati alina okusooka kutula eneemu eneeve mu ddiiro okitegeera eneeveewo kati adde ku mpya kati Zuula ng'abeerawo nga embaga eggwa nga bagikuba mu mawulire nga batuleetera gundi batuleetera amawulire awo gwalina bwakumakya ssaawa nga 3 batumaze okulongoosa wetukolera awo ku sitoowa amawulire nga bagaleeta fenna tusomamu awo ajalawallayo omukazi oyo ng'olwo ali yamututte oba yali ali saatege awo mugundi awo naye ndowooza era yayooyo omusajja waba mumuwasa mu myaka egyo ateekwa kuba y'oyo wabanga yamuwasa mu myaka egyo egya 2014 naye nga waliwo omusajja eyamuwoowaawo yamukuba embaga nti mwana wa minisita yoyo ali yoyo kati oyo omwana gwe yazaala mu Mutebi aliwa nze nkiwo bw'ataba nti sinnalabako omwana ayogera nti bankutte naye waba nti muwala mukulu ali myaka egyo ateekwa kuba y'oyo ateekwa kubanga y'oyo gwazanyisa katemba kuba gye yamumusaba nako amuwa omwana we n'agaana kati ogamba otya omuntu ekyasinza okumalako enviiri ku mutwe ogamba otya omuntu taata w'omwana mutwala ng'eyafa ngate taata w'omwana gy'ali ate kati Hajji mbadde nga ngendako ne Salaama ne mubuuzaako sikyakolerawo naye ne mubugamba bosi wange ogamba otya n'akugulira lanki naye mwali bakozi bange balungi sikuyinaako buzibu n'otambula n'ogenda ogamba otya taata w'omwana nti yafa Zuula agamba ye ekyabawula ne bba gwe nsuubira nti y'oyo lumu yali lubuto simanya n'amukubawo bibi nnyo era n'omwana bamugyamu mu lubuto nga ye tamanyi ekyo alimbira ddala alimba Zuula agenda okuzaala omwana oyo nga lavu ekyaliwo wenkiwa omwana yamuzaala lavu weeri lavu weeri kaakati bino ebyokubba bijja amaze okuzaala kati aba amaze okukutuuza mu katego ng'akuziza mu katego amanya kati bw'owedde ate ejjukira gavumenti yaffe ewuliriza nnyo abakazi ate naddala ng'akuzaddemu omwana ate kasita bamanya nti olina ku ssente oteebereramu ujjukira bakuwa amagezi kati kolabwa otyo tujja mujjako bweki ne bwekiti kati Hajji yeewala ennyo n'agamba sijja genda mu ebyo sijja kukola ki banga ayina balooya gurupu y'abalooya abakooti bulooka bonna abalina si balooya bokka Zuula ayina ekibinja kyakolagana nakyo era bwe bonagenda ne munonyereza ennyo kuba kakati oli omukazi gwe yajja naye bwe bambaliriza ebyempira bikyagenda mu maaso oliye n'akwana mukozi munnaffe mukozi munnaffe ajja buli lwaggulu oli buli lwaggulu ajja n'empale n'essaati namuga naguliddeyo bino bebi omukazi oyo mukadde gwe yawasa mukwano gwamu yalinamu kasente yali mugagga era mwakolera omwo mu tawuni mugagga kati nze kyenkubuulira olaba omukazi oyo bwe yajja naye awase mukwano gwaffe yatuuka ekiseera n'agamba
n'agamba muko buuza mukazi we waka ayagala ki tukimuwe toddayo wuwe ekiki ate nze nkuwulira mukazi yalina ssente era omukazi mukamuko n'amuga ennaku zino nga tokyadda ogebeera nga wae ati yuli n'amugamba nti nafunyeyo akka ey'okubiri kaakati bijja mu maaso omukazi ategeera ekituufu ati ono omukazi omugaga kyava agamba baawe genda omubuuza ayagala ki akwesonyiwe era ndowooza bambi ono mukokate yagenda olaba tajja sigenda naye alyayo ku kasente ate biri oli ayagala ssente ye mukokate ndowooza n'amugamba yangambye ayagala bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne batuula n'amuwa oli n'amutalaka yasaba miliyoni 2 bwe nawulidde yasaba miliyoni 2 omukazi omuwuliddeko kaakati nno ekibinja kya zuula nno kyekyo kati batambulira awo kati ye oli alabika ali ayagala musajja n'amutuulamu mu myaka gye tebakyasobola mumukwana biki n'alaba ndowooza nga nsobola okwewasiza ono ne babeera bonna kati kitegeeza zuula yenkola ye kati kino kitutuusa ku kino ekyokugamba nti ali yakwata omwana we nze kasita nalabye feesi y'oyo omukazi ne ngamba banna omusajja ali mu katego bannaye akatego kamulidde dde oyo kamulya kuba kyemmanyi zuula nga omukwanya alina omukwanya nakumulabira ku boosi wange bannaye nga buli lwaggulu akaaba n'okukaaba amaziga ge gali kumpi nnyo ndowooza newomukoonako bukonyi bwoti oba unoomukoonako kukagere bwoti nga badde takwagadde amaziga gajja zuula kitegeeza amaziga ge gali kumpi abeera nagwawo kati olwo ate mu kisenge awo tujja kubuuza ku baaji bano bazaabeera nabo mbwa kyakabatuuka mu kisenge ayeeba buyebi kati abasajja bano kyekibasuula mu mutego baamiraga nafunye ate kati luliya ekyano olukikondako kikaaba bukaabi ndowooza oli aji ndowooza yagambanga mwana wabadde sijja munyiiza sijja kukola kiri begamba ngaomulaba naye nga bajja nakatego kitegeeza ali yagwa mu katego katamanyi katego era ndowooza zuula akuba ennyindo gwe divorce gwe toyinza butamuwandi tumuwe dakiika 5 ndala tumumalirize data gundi aweddeko gwe ensonga za emboozi ezo tuzikoze okuzezza anti kati olwedde emboozi etandise tetugiza mabega saati tukitandikira oyo yatandise dda kati ebisigadde obimanyi obwedda gwaŋŋamba n'embuuza omukulu nti kitegeeza nti ka information wakafunye tujjako adibinga kati soke tunoonye wano omukulu ono tumukubireyo dakiika nga ziizo ezisembayo zuula kyentegeddeko nti zuula mubbi zuula akuba ennyindo atya agikuba atya tokiba kibaita okuba ennyindo tola nti wali akaaba ali dry bannange kati ate wabeera n'omusajja kibaita okuba ennyindo toyinza butamuwa kyonna kyoyina n'omutima ogumuwa zuula n'omutima ogumuwa zuula ali softi akozesa mufunza ezo gatazaalanga nako mufunza ate kyeki anti osajja nti olimutuuka nga mukazi bannanga alina abaana n'omukazi mufunda aliko embuzi abuguma abuguma okufunigambe ntwasoteremu amanda 2 ate gwe sikulabanga naawe yanguwa nanti ze maze okuteekayo kati gwe tumuyise wano kiki basajja lwaki beekuba nnyo ku zuula omukulu simukasokemumanyiko zuula akuba ennyindo okuba ennyindo kitegedde bulungi suula kyoŋŋambye kigala mu luganda nti amanyi sikina anikola ki kyekyo kyowulidde akuba ennyindo era nasansa baga owaaye ndowooza ka network oba eya time yabadde aweddeko wano
Kakati mu byonna Zuula zawangula emitima gy'abasajja lwa bugonvu. Mugonvu nnyo gwe kasita omubeera okumpi n'omukwana ate ndowooza basembera nnyo abo bannina ssente ayina emikisa gy'abaaji agiina ate ndowooza kasita amala okugira ng'akubuulirizaako ayina ki agenda okutuukako ng'amanyi buli akumanyi bali bakyali era olumukoonako bw'oti era luba lubuto ekiki kasita gwe amanya nti kuba kati oyo omwana oyo ayinza okuba ali mu myaka nga egiwera nga 15 oyo omwana gwe yagambye egiba mu 15 eyo Hajji Mutebi kitegeeza myaka egyo 15 16 anti omwana yamugamba taata we yafa ati kakati kyekyo kubanga yamumusaba ng'akyali muto n'agaana bayawukana mu bulungi ate gwali bulungi wange omaze okubba ekitaka anti kyeŋŋamba bayawukana ng'omwana muzadde mu bulungi awo kyasijja kulimba ebyabafumba awo omwana tebamusalamu busazi kyeŋŋamba abaamusalawo naawe muyinza n'omukebera nga talina lukindo lwayina omukazi muyaayi layira bayagamba nti omusajja yamuyiira amata ge yali ali mu kunywa n'amukuba agaliwa n'azirika agenda okudda engulu ng'omwana bamugjeemu kati kyenkubudde ekintu kimu ayinza okubona omukyalo talina lukindo we bamukebera obulungi tosobola kugamba ku statement gye yagambye omwana wange bamukwata amaze ebbanga nga mukwate tusooke tukebere n'omukebero kukakasa oba alina n'olukindo mubagabe munagenda okuzuulazuula weemuti era nabadde olwo nenkubira Katumba mukwano gwange nemugamba Katumba ebiri mawulire obiraba nabadde wano ku TikTok ntambuza nendaba zuula Katumba naga kyekikazi kibbi kyabasajja kibbi kyabagagga gwe ekikazi kitegeera kibbi kyabulaba kya Hajji Mutebi ekikazi kibbi ekyo nemuganda namulabako muna mu mawulire alina n'omulala gwe yasibya agamba nti yamukwatira omwana naye ate kati olaba ekyaleero tolaba nti oli yali atya amawulire natya na buli kimu atya bino ebyegundi olwayo kino kigenda mumukuba ekigwo bagenda mumutegera kati gwani aba akyasobola okuwasa oyo kati kitegeeza nti Hajji Mutebi wadembe okuwabira ali okukozesa omwana we wabanga era kati kituufu kuba kati omukazi waba nti gundi omukazi agamba nti omwana bamukwata Hajji Mutebi asobola okugulawo omusanga mugaye nakusaba omwana wange n'omunyima omwana wange bamukwatirawa mpozi ogambye Hajji Mutebi abeera saidi ki mugambe gojja tuuka we salaama mwe kabe wa boda wa kagari si bwe busingako okuppa piki bumugamba ngenda Hajji Mutebi era bakutuusa bulungi ne bamukutuusa nako alina ekizimbe kuleekaana tegeeza alina ssente ekizimbe ebizimbe mumanyi aliko Hajji yamusimatuka naye yamala musuuza okulowooza abanga janzi akiri kusuuza okugulu ddala byezuula ngenda okutya amazima nze kankubuulire era okukubira esimu nga ndi kugundi nkulaba nani ne fulufiga naye ndaba ennamba eno nengamba omusajja ono kamukubireko abantu bonna abadongwa kukundira ebitongole by'abakazi abasajja abalwanirira abaana ab'obuwala bibeeyo ekibeki tebasoboka kunenya balabe mukazi munnaabwe kiki kyakola basobola kusooka kukebera nti oba munnange kasooke tumanye ekituufu kiri bwe kiti naye oli wereeresa amaziga nze natidde nemulaba nga alina nakiwala kiyinja ali bwetwalanga eyafa era abaana bali balina sikoseero ate ono mukwate nabaana amazima ga Katonda mu ggulu neyongedde okusoma abakazi era kati nze mukama watambula n'agenda sisobola kuddamu kuwasa omukazi akutta abaana yabawadde obulwadde bwa nalubiri sikoseero abaluma omukazi musajja munange nkubuulire
omukazi akutta nze okusinziira we nalabye amaziga ga Zuula nendaba Zuula engeri yakabira mu kamera omukazi akugjaku omutwe era bano bwe buwulira nti omukazi yasse omusajja luusi biba bituufu abakazi balina omutima era bagamba wasa mukwano gwo ebyali lyaddulaluwe yatakazini budobiraba kubanga omukazi enkaaba gye yakabye nezijukira n'enkaaba gye yakaaba nga ebyagundiwa ebiri ebyo ebyokusuuza mu Hajji Mutebe nendabira ddala nti omukazi muno ate kati ffe ebiseera ebyo twalinga tugamba Hajji kakati yeesudde ku muwala omuto otajja oli muwala muto kyali kitonga kitiba Allahu akbar Zuula ng'afuluma mu mmotoka n'ogamba nti y'ono ebiseera ayambala shaliya n'asiba akakaaya n'ateekako gagozi n'ogamba nti era nga gago tezimuvaako buli lwaggulajja ne zihapo biki aleetedde Hajji ebyokulya banga afukamira ekyo nga tekimuvaako Hajji nga ne watuuka ava mu mmotoka n'asooka afukamira n'amubuuza Hajji salamu aleikum osiibye otya byebyo naye kati gwe ekitegeeza kati bwe nga bwolaba ekifaananyi nga bwe kyazze Hajji teyakozesa mwana wa Zuula ekituufu amazima lilla Hajji teyakola ki kaakati mumubuuze mukutte mumubuuze oyagala bwenkanya oyagala bwenkanya ki kyoyagala obwenkanya butuukewo era agenda kugamba nze bampeeko ebintu ebyange ebya mwana wange wawunzikiraawo mumubuuze era mujja tuuka okuwunzika era kuba nawuliddeko waliwo omusajja wa sooti era mugambye nti n'agamba ayagala wali ekizimbe kye bazimba mumubuuze oyagala obwenkanya mu kkooti oyagala obwenkanya kati ayagala asibe Hajji oyo jjukira defilement musango munene kati Hajji oyo jjukira bino bya limandi kunoonyereza kuggwa emyaka si gijo nga 5 ku 6 kati bakusalire okimanyi nti Hajji ayinza okufiira ne mukomerawo basikyo n'amala emyaka n'omusiba emyaka nga 17 ku gijo olowooza Zuula ayinza n'okuba nga ebintu ebyo aba yabitunda nadda n'agenda mu bulamu bwe obulala ng'akwata basajja balala naye kino kijja mwanika alimba kijja mwanika naye kankusiibule muganda wange tunaddamu alesebo kale beera bulungi naye namayo kangisevinga enja kubakubirangako kale bannange ensonga mugiwulidde bulungi Zuula muzibu wa kuzuula Azuula ye muzibu wa kuzuula mbutakaabye bitooke byebigwa va ne mukaaba kuno kwe tulabako ate waliwo okwekisenge kutya Zuula akuba ennyindo etya kanti ye n'okutereera Zuula akuba ennyindo gwe naye sooka weebuuze biki bye byakola ebyenjawulo ebibaleetera abasajja okuyebaayeba bagala alina empisa kati ekyempisa kisukkawo ku Zuula manyi abasajja bano abagagga abalina ku ssente balina that extra care gye babira beetaaga etali mu buno obuwala kale waliwo obuwala obumu obumagufu like obubitegeera naye bahajja abo balina ku ssente era singa oba ogenderedde n'okola research wo bahajja abo balina ku ssente ezaddala baagala nnyo abakazi abo bahayitawa nze ndabyeko bahaji bangi abamu sisobola kuboogera wano nga omukazi gwayi manyi wokola ssente ne ziwera naddala ng'oli haji waliwo ekika ky'omukazi gw'obeera oyagala abuwe batyo bahajati kulusumu bazuula ennyambala bwetyo manyi waliwo osanzeko omukazi omusiraamu ng'olaba hajati kulusumu oyo bwatyo yakula bulungi mukazi wa kiwago ayambala bulungi abuguma eddiini kimbibiri mashallah alhamdulillah subhanallah byebimbeera ku mumwa haji agamaze maze okitegera kati awo Zuula wabakubira empiki buli kimu akirina mama isoke eddiini kilasi oyo hafizu alina Qur'ani mu mutwe oyo Zuula toyina kyogenda kumulimba mu ddiini nga takimanyi in fact yakuchallenge no kuchallenginga ajja nakugamba kwana bulungi nnyo ekisooka abakazi bonna ababbi kati ennaku zino balinga basajja babbi omusajja omufere omubbi takola yekka akola ne tiimu wono mu Uganda gweyagala okubba obulungi tokola single handed nti ebintu obikwasaganya wekka buli kimu buli ngale bana ababbi
baba nabira mbivulu bayimirira mu ssaku bayimbi babatuma atabo kati gwe n'ogamba bale banzimye ku essimu yangu musajja huyo mugobe kogolooza bamukugoberako omubbi bamugoba mugamba oyongereyo yita wano deno kati abantu bonna ababbi balina connection abantu bonna abafere balina security okutambuza emirimu gyabwe obulungi kati tudde ku Zuula Zuula ina ba court broker Zuula ina balooya Zuula ina ababbi Zuula ina abawolereza Zuula ina abamenyi like aina buli kintu kyonna womusinga wano womusinga ku A B tosobola musinga womusinga ku B oyo Zuula akuvuga paka mu X wonna inawo paka gakuwangudde katula bantu wano tuli mugamba bannangera omusajja yetaga justice wano tuyinza okumusinga ne waliwo wetagenda kumusinga aina watulindidde tugamba nti esaawa yonna ajja kwetondera omusajja nga ekisooka Zuula awooma wangi kyekyo kyenyinza okukugamba era ekimugata ku basajja bano bonna ye nga ye yagenda wala muwoomi maama nnyabo kati kankubuulire Hajji mwezero oyo ali yali yayawukana ne Zuula kumpi oba mu myaka 2 nga bayawukana buli omu tamanyi bibye ono Hajji ali ku bibye kubanga Hajji alina abakyala b'abalala nene Hajji yabeera omuzimu ne gumutikka ne ekikazi kyanyi kyali maanyi kankinoonye ate Zuula ali komoni onoonyeza akabasa omunoonyako wano nawali ng'omufunye tabula nga yakamufuna ate bwamukubira essimu Zuula engeri gyakwatamu abantu Hajji kagamba Hajji wange mashallah Allah yeebali bane bulijjo nange nkunoonya Hajji nayeebayeba okitegeera Hajji ayine oyo Zuula ayine empisa Zuula akaaba asobola okuseka mu ddakiika emu byonna abikola mu budde gwe tewamulabye ku interview omukazi akaabira mu gundi akabira mu acceleration oyo omutyanga atya akaba munange ne bankwatira omwana okitegeera akabira mu acceleration alinga gwe balesinga bamulesinga nakuba omulanga nata nazikira oyo mukazi muveeko mulabe dduka in fact wo mulaba yita boda duka motoka yinza obutayo oyinza okuluyisa ze mujamu we Kampala we Kibuye oyafuna boda wo mulaba yita boda eyakuki eyo maanyi BMW bannange Zuula muyayi Zuula tebasobola musinga bino byonna byetwogera tukubakuba Zuula tesobola kumusinga kubanga ekisooka sagala kulowooza nti oba n'abasajja bano bayagala abaloga kubanga omusajja ali tugenda kumuwolereza naye ajja kukola statement fenda tuweebuuke ajja kubayagaliza mukazi wange mwagala mundeke ajja kuva yagambe byonna tubikole byonna mubikole nze munviire ku mukazi temumanyi wa gye twava esaawa yonna seeka atuswaza nze seeka sisobola kumuwolereza ssaawa zino nga tewana bayitawo myezi 3 okuva kati gwe Zuula alina ebintu byakola abakazi abasajja nagamba omusajja oba abadde ki kati kankuwa example ya Hajji Mutebi oyo omwami gwabadde ayogerako Hajji Mutebi buli luguudo luyingira Kampala ayinako ekizimbe oba ettaka okitegeera Nvaluweero Bombo Road ayinako ettaka oba ekizimbe Masaka Road kule ku Salama Road kunaleka ayinako ebizimbe nga 8 wano genda ebuziga okitegeera genda ebuziga Konge eyo yagiwasa Hajji ina sente Hajji Mutebi genda mundeeba awo obuuze in fact genda okumanya olabira nti omuntu ayina sente yimiriza owakagaali ku Salama Road awo mugambe nja kuntwala wa Hajji Mutebi ajja kugamba kalina esooke ey'okubiri oba ey'omusanvu kalina kijogamba nkutwale wa watuufu Hajji Mutebi ayina sente naye Hajji mwetoowaze nti Zuula ekizibu kyayina oba ekirungi kyayina nti bano abasajja bonna bazenga azingazinga asooka kubeetooloola okimanyi Zuula asobola okutega omukozi ewaka atya nobeera n'omuntu ewaka nga Shamba Boy naye nga Zuula yamukutega akubega nga gavumenti bwereteeka nti waliwo boda eyanyumiza n'angamba nze nti okumya n'abantu bateekamu bambega tava eri nti divorce akulabye leero ne mutandika okweyagala in fact abamusuulira enkesi bano bakyalibe bamuga nti Hajji Makono oyo alina nzibu nti asulawa nti asula Nabbingo abaana be baliwa tibali buddo akola ki ti alina edduuka lya spare kodi Kampala abankinga wa nti mu Centenary aliira wa agenda okujanga bina bimanyi byonna nga babimuwadde byonna nga abimanyi kati ng'akwekubako maama ng'akwekubako
ekisooka nabaana waali kungulu bwati wazula oluyiwayo oti lubuto oba yakikola ate oli omukazi bannange atandika okusinda nga tonaba namuteekamu nze nkubuulira ye kyekirowoozo kyategula abasajja nga oli mu kujjamu mpale nga yakoze ati atandikirawo nnyabo omukama bulijjo oli ludda waddaddi senga oli luwama kugambye nawe akirikira abasajja abakulukulu abalina ku ssente kasi otandika okusindasinda Zuula akuba ennyindo etya anti yo gye mbadde nkugamba anti ungakuba ennyindo tokuba ennyindo oti Zuula akuba ennyindo n'owulira nawe akantu kakugigira mu nsi mukutubweka nti nogaanenze kamuwe byonna mikuwadde byonna twala era seeko oyo gwe basibye mukama wetu wayamba Allah n'asaasira n'ava mu kkomera ojja kulaba statement gy'ajja okukola ffenna tumenyekera bwereere Zuula muzibu nnyo naawe naye lwakuba kino kigenda muwamuka ekyokuyiga nti kigenda kumucyalenjengamuko byonna byazaakola abadde yeesiga amawulire in fact gana amawulire abadde tagasuubira because abadde tagagendangamu manya amawulire gakyuse nnyo abantu tulina okubagamba nti amawulire gati gasobola okuteekayo ate ne gamala ne gakkuba kati ye Zuula abadde akyali ku kinagama ye ng'amanyi nti bano abasajja baayina tebali ku social media era bonna badde ngaafuna tebali ku social media nze bafala kati kino kye yakoze kigenda kumuttira akatale nenze nga we nkugambye kijja kumuttiramu akatale myezi nga 6 awasigadde atambule mama ojja kulaba embaga agenda funa omusajja omulala yafunye eddamu yina olwedde nze nkubuulira Zuula alina omusajja alina omusajja omulala Zuula tava ku mulimu nga tanaba kumanya wa wadda Zuula afumbirwa mu mulimu afumbirwa ssente ye oluva mu kino wali wabaawo kyasudde enkesi bintu byo byonna bikola mu ddiini tagatta basajja nti ayagale divorce ayagale ne Jacob wabeera kugwe kivula akola buli kyonna ekisoboka okwefunza okubba omutima Zuula alina akabba mutima kibayita batyako simanyi naye ye kakutega oba okabuuka bubuusi oba akakunaaza n'owoosiriwalira ddala nze nkugambe Zuula kye yakola Hajji Mutebi mama nnyabo Hajji Mutebi alina ssente ezo zonna tasobola kulwana abagagga abasinga balina ssente tebamanyi kwedifendinga mu mawulire because batya audit Hajji oliwa bangambye Hajji ali kusalaama kwali kuno nja kutwalayo wa Hajji Mutebi bwe tuva tugereko wa Hajji kale tulabe abagagga bonna balina ssente mu town kati kisinziira ayinza okuba ali ku mulimu naye era tuba tumunoonyeza leero tusobola kumubulwa mbadde nkugamba abagagga bonna balina ssente mu Uganda wano batya okwanikibwa kati Zuula kyakozesa because abantu abalina ssente abagagga waji bajja ssente tajja kugambayo kati omuteeka mawulire okitegeera biyinza okuzza bakafaya nga omanyi buli muntu alina engeri gy'anoonyamu ssente buli muntu alina engeri gy'agagawalamu abagagga bakozesa ebintu bingi bayinza okugamba nti engeri gy'alina ssente nyingi limanyi engeri gy'azifunamu ayinza okuba nga bw'ayibaka ku mwana oyo asinza amasitaani n'afuna ssente bingi kati kwe kukakaga abagagga gye bajja ssente wala katabo yakawandiika oba bamuyita Pastor Evans Mayambala yawandika akatabo abagagga gye bajja ssente naye okasoma n'okamalako era nga totegeddeeyo ka peegi 8 okasoma n'okamalako nga tokoze eki ate nga gye bajja ssente kaliko abagagga gye bajja ssente gwe n'obabba mu alisitoko n'okagula kangende ngula akatabo okasoma n'okamalako ng'oli awo gawa bazijja wano oba basaba busabi oba balonda nnonde oba bakola nkole okamalako peegi 18 ono Mayambala waffe Evans oyo muganda wa Golola simanyi oba yakawandiika nze nakalabira ku ye abagagga gye bajja ssente kuva ku peegi esooka n'okamalako nga totegeddeeyo kati teri mugagga akugamba waji yajja ssente n'akatabo akamu ke navuddeko kaleke kubanga yakawandiika anyway tuveeyo eyo munnange kati Hajji Mutebi kyekyo ekyamutiisa mukazi yamugamba nze ngenda kubankutte jula alinamu sukaali ngenda kwettira ngenda mu bamawulire bonna mbagambe wajja ojja ssente yuka kiba kyakwetoloola dda kati gagwe weeralikira ogawannange akazi agenda okunjabya ogatwala kyobola bakayendera ettaka lyagula ne Salimu yagaba bugambe Salimu ngenda kukompensatinga omukazi muleka akole kikasanze alidde omwana nze ngenda kukusasula era Salimu bamusasula muga Salimu akola awo kugunu ganga abadde akugamba akola awo bagiyita wano nerabiddewo wabeera basi z'abaana bagundu waliwo paaka bamumanyi naye ali common
munnange Hajjat Zuula mu kaseera kano bantu besibe nnyo ku gundi ku voice note yagamba jangu tuteese anti kati ebyo nze nga bwe nkugambye nti Zuula abala omuzannyo kuba kati njala kumanya voice note eyo yaddi kati awali obuzibu tosobola kungamba nti omuntu ali kitalya ku misango bwe gito nasigala nga communicatinga ku WhatsApp nada ku voice note ekyo nakyo nkiwakanya so byonna tukyabigata gugabe Zuula abala omuzannyo ogera otuuka ne mu ddwaliro nga n'abagenzi okukolako postmortem ku mulambo gwo nga babe abagenda okebera omwana segeza n'abagenda okebera omwana essaawa zino we are just assuming nkubalira connection omuntu anakutta gy'aba ayina Zuula bamuleetera lisiti y'abagagga mu Kampala okitegeera n'agamba kati tufa toono aga Katonda mugulo fiira mu kitoke kya gonja nkuwe ennaku 3 ng'akumaze nga tolina kikyo mu mannya go ate okumanya nga Hajji Zuula mufere omugezi alina za apartment ze mu bifo eby'enjawulo oba agenda ziwamba ku basajja oba simanyi naye nga yakufunye asooka nakutwala ewu omusajja nga abadde agamba akutwala wuwe okulaga nti ate akwesiganya okusinga ggwe jangu ewange otuuka ewuwe nga waliwo buli kimu ekisikiriza aire zimasaji pale waka Zuula nasooka akugalira mu kisenge n'oyota oba ovaayo tinakubikka tawulo nakuwa tawulo newenyogoza bulungi obeere waka ng'oli fresh woot okitegeera ogasidda wange toyinza kuddayo omukazi era omugoba bugobi oli omukazi akubikka omukwano n'ofa tokaba nebujjo ndi kukyeki ogambye nza okukwata essimu n'okubira mukazi we sikusangawo sikusangawo ndinga talina kyankukoze temuyombye n'omwegobera gwe kennyini kuzuula kyakulaze va maka gange temulina na mpisa omukazi ali nalina empisa ziyiika buyizi aza n'okugamba nti leero nafunye omukazi ayavula okuva kuno paka mita 3 ani ng'akuleetera emmere Zuula bannange bwe nkukaka sente nti byenjogera bituufu aga Katonda mu ggulu gwe Zuula mumanyi ayavula okuva wano mita ebi ng'anaaleeta emmere kati gwe omuyambako obuyambi kubanga olaba omukazi jayanti akuvunnamidde aleeta hapo yaleeteranga Hajji Mutebi oyo bino bazita batya enkoolimbo oba yazigulanga oba mu butale bwawa oba yazirinyiranga n'agenda amulabira wali n'afukamira waliwo ebintu emu Hajji bye yali talyanganako enkooge naga namukubira omubisi gw'enkooge tamalini Allahu n'aguleeta ekiro n'amuleetera enkoolimbo kati twali mu gundi time y'okusiiba yamujja ku mmere oyo Hajji Mutebi ng'amwetera bino ebintu oba yagenda emeka simanyi kati ng'amwetera ebintu gundi ze n'entende amenvu biki Hajji nga mutufu adde waka yeebwalabwala ng'akkuse ng'emmere takyalya naye ng'ebintu byalidde si mmere naye nga omanyi obeera ng'olina omuntu gw'oyagala osobola okulya akantu katono n'okkuta naye nga okusse presence y'oli omuntu gw'obadde naye azze n'omulabako ojjuka abasajja abakulu atuuka time nga talina nnyo byayagala mu nsi byonna abifunye obugagga abuyina abaana abayina nga yeetaaga just that caromantic dinner yeetaaga omukwano ogwa ddala okitegeera bannange Zuula alina kodi jakuwa ayino nagambye afiz like eddiini agimanyi ayina kati wamala okutuusa ewakaawe agamba nno munange seeka kakati seeka batugamba biki bino tulina bikola nga tetuli mu mateeka andabye kubanga ayogeranga ku lusuumu ayogera mwetoowaze ayogera amaziga omanyi omukazi ayogera n'amaziga negakulukuta bwe gati ng'omukwano guyiika guti gulinga mubisi nagamba amanyi kyakugamba naye oba tolina ssente nze nja kuwola tukole emikolo batuwoowe kugamba beera ne sente zaawo miliyoni nga 3 nga zo ziri awo za bizinensi capital nasooka kuwa miliyoni 10 sekagenda emeka ogula amakanzu anti abakimanyi olina bizinensi genda ogula amakanzu ejjidda waliyo amakanzu amalungi nakuwa miliyoni 10 sekugamba kikazi kirina ssente basajja abagagga wafuna omukazi amuwa ssente takirowoozangako nti omukazi oyo yaba agenda kumubba okitegeere abaana beera ng'afunye omukazi ow'ebirooto bye kati akuwadde miliyoni 10 mu myezi 2 oba ogenda muwa miliyoni 100 oba oyagala oba toyagala nitomanya ngeri gy'ozimuwaddemu
bannange Zuula muyaye naye kino kigenda kumuyigiriza nira kubanga we nkugambye nti mu nsi ya Mukama eno tulinamu abakazi we batabalinga Zuula naye Kalibala n'asonyiwa Zuula kayinza kumusonyiwa lwaki Nye kyabadde ayagala yakifunye yuno akantu akantu ko yakafunye yafunye akantu ate alina exclusivity katambula naye Wannakiwala yabaddeyo kati yamufunye kati kyekyo kye nakugambye nti Zuula alina abantu be kati Kalibala ali kugunde ali ku tiimu ya Zuula alla kumenyi kati sente ziri awo ezitokomoka n'amaziga ga Kalibala nago mateeketeeke gayinza okuba sigabadde mateeketeeke nago gabadde emotion nago gamuyise ku bye yayogedde naye yabadde emotion ng'omukazi omuzadde okusinziira ku script naye gamususseeko nti bannaye nange kinsusseeko wali olimbye ne weerimbiramu ng'ofuluma ennyumba naye gwe Zuula kati Zuula kati yoyo mu mawuli yabadde talinaayo yafunye Kalibala kyo buli we banaagendanga ate balina ne script ogenda kujja oyingire mu nnyumba onalibwa microphone yagifunye edda waneeno oyire gyali munda gwewabalabye ng'ayingira mu nnyumba saabirabye kakafutereko wano katono okalabe ng'olabye ddala akantu kategeke anti akantu kali planned nga wolaba ekina Uganda kati nsooke nkulage wano just kati essaawa zino era tetemwewuunya ono ayinza okyuka n'akola atya kati bwabbirawo omusajja wa Kalibala tugamba tuki Zuula tosobola mubbako omusajja Zuula byakubisa abasajja bingi ngamba mwami wanika ne bamubba ne bamubba tasobola kwenda ku Kalibala kati kankulaga akantu kano engeri gye katandiseemu kakanyuma kakali mitwalo 6 mu lunaku lumu kagenda kuba n'emitwalo 2 anti kati Kalibala yayirika akantu batanse batambula ana yeebikirira ate Zuula ayagala kuyingira mangu omulabe bwetoowazeebwe amadaala aga Kampola yono ayambala bulungi mukazi omulaba ani aliko okusijja Lucy yakoze akantu amagulu gakuluma mbulo atambudde nnyo nga bayingidde Hajji yali tanaba kugenda Sudan nekihappeninga emirundi 2 akantu bakakutte okuva eno kati ye Hajjat Zuula era nange niwembaze nga nziri mu kantu ako katateze kati alaba yakataddeko ne copyright nno atya osobola okajjayo ate n'okazzeewo strike erumirawo kati olaba bala abaana baprotectinga obuntu kankubuulire kati Kalibala kyeyakoze kitono nemba nga nze ndi wakati mu kantu kano okagadiga buli wamu yakapulodingako vidiyo ntono olugendo gye twavudde ne Hajjat okugenda ewa minisita honorable awo nobaterayo obuntu nsooka nembawo eddakiika 2 ez'olugendo nitupakingako ne tufuna ne kubyokunywa nendikodinga yamalala ago nenkola akantu tugenda tuuka ku honorable nga tulina vidiyo ngezi tulina okufuluma emmotoka awo dakiika nga 15 kati ne oxygen gyayogedde nako kantu kati omwana ani yamulwaza kati nitujje wa honorable vidiyo nga 6 kuba kati wakati Kalibala yalina akantu yakalimu ensonga akawalukaga kakoze kati kawedde akawalukaga akawalukaga bakabisi bakayingiridde abaana abo akawalukaga bambidye ne ebadde kyatambula mu maaso naye Zuula kyatukoze ne Zuula kimanyi ne 2014 mwezi gwali gwa 6 we yakolera bwe bakolera okuwoowa okwo era gali mawulire anti yali avudde wa Hajji Mutebi ono kati nga in fact bayawuka nabo binyo ne Hajji Mutebi oyo olw'omwana njagala onsomereko wano ku Bukedde wa 2010 manyini nako wano story yaabwe njagala onsomereko ku Bukedde wa 2010 mba nzijukira bulungi kiri okay kamera ya sula kweri nkulage wano gwamanyi osoma bulungi Oluganda guno story yaabwe yeeyo omusubuzi awangudde muwala wa minisita bamweyana n'alabula Bukedde wa ddi yali Bukedde wa Sunday June 14 ennaku zomwezi 22 gwali mwezi gwa 6 2014
Omufu gamba gutya? Omusuubuzi awangudde muwala wa minisita. Omusuubuzi awangudde muwala wani? Wa minisita. Wa minisita. Bamweyana n'alabula. Bamweyana n'akola ki? N'alabula. Abamwegwanyiza. Abamwegwanyiza. Bamute. Bamute. Obwe buwomi bwaki? Bazuula. Genda maaso. Anti zuula munyankole. Soko some wano wansi. Soko some wano. Sole yii. Sole ngisome. Olugenda lwange si lumenefu. Muwala wa minisita wa Kabaka. Ow'amazzi n'ebyobugagga eby'omu ttaka. Oweekitiibwa Ahmed Bamweyana ayanjudde omusajja mu bakadde be ne bamuyiwamu emmotoka kapyata ng'amahale ekirese bangi abeetabye ku mukolo nga batenda omusajja binojjo. Gwayanjudde Hajjat Zuula Mutesi yayanjudde bba Haji Hali Mwizerwa omusuubuzi wa gaasi n'emipiira mu Kampala. Omukolo guno mawuuno gwabadde mu maka g'Oweekitiibwa minisita. By then yali minisita. Minisita tata we omuwala yali minisita w'Emmengo. W'Emmengo si wa gavumenti ya wakati. Naye ono yamuyina yawera. Kana akasembayo wano kagamba katya? Wa mbadde nno sikalabye. G'Oweekitiibwa Bamweyana ku kyalo Bugonza mu munisipaali y'Entebbe. Mwizerwa yakwasizza Mutesi kapyata wa Prado UFV 540F ebalirirwamu obukadde obusoba mu 5 gye yamuwadde ng'amahale. Enduulu neeraya bwe yabadde amukwasa ebifunguwa. Naye Zuula munyankole musoga. Mpulina uli bagamba musoga. Anti Mutesi bavagabagabana. Kyovula bagambye musoga. Musoga nate agamanya ga Mutesi gundi kabira bbiri ezigatuuma. Abanyankole bagatuuma n'abasoga. Kyovula aba mama ine bantu. Ejovu ya Mutesi weeri kati ono naye weeri banango mukazi omusoga muveeko. Mama bangamba wano kiri kyo badongamba kuba ennyindo omusoga. Kuba yote ennyindo. Si kuba gikuba booti. Like what? Nedda. Naawe divorce wabaki. Kati nze kankyogere nze mmanyi omukazi omusoga akuba ennyindo. Atya. Kugambya nga wakadda ku mulimu atandikira eri. Dati sanyisa okulaba bannange obedde oli wa mukwano banna yeye nnyindo. Kati ogenda okutuuka ku buliri ng'omaze. Ng'omaze! Ejo bayita nnyindo. Ennyindo bagikola atya? Daddy sanyisa okulaba mukwana ajja oliwa nange odange yeye nnyindo. Kati Mutesi oyo omulaba. Aji bewasa 214 okuwoowa kati anene wano mu kuwoowa yamutega akalipo juga ali amaze okumusuza ewuwe emyezi egi ebiri. Kati akalipo kaliwo. Hani ke akalipo twali tugenda mu kisiibo June. June. Twali tugenda mu kisiibo. Banga kisiibo twali tukitandi nozali 22 ekisiibo nga tukitandika nga 24 June. Bobanga tuli mu empozi. Obo sibidde bwerere lya mmereyo. Baga katugende tuliye ebintu. Bagamba yamugamba tisula munnaye Allah agamba. Shaliye gamba. Kati go weewaddeyo omwezi mulamba ogumale nga toli nange onde sootya. Nga tolya. Ko Haji. Uwomi bwalo. Ko Haji kyetaagisa ati. Haji tubatuwo. Nanti kati akasente wadde tuwatya zino milioni 10 tandikiraawo. Nga yabaze emmotoka balirwamu bukaddago. Era bangamba agisabye ng'amahale. Yali akagireta Haji nga tanagivuga na mungu eri gundi. Yali masanafu awo. Nga bagiparkinga mu gundi waliwo bondi oba yali yagaye bamita Kasule nga bagitadde awo. Sula. Olwagimanya nti Haji atusize emmotoka okuva ebweru. Ogenda kunkubya embooko. N'agamba eyo gye njagala ng'amahale. Haji teyagivuga namuwadde. Ng'ewunya bulungi Prado VA gundi ezo PZ ezo TX zalinga milioni 7 5 gwe nga zaddala ng'erina omusinde bajimpe nagimusuuza Haji. Anti yali avuga gondi yali avuga oba kalika wali buno omotoka obutono nga kamuswaza. Kazo munene nga Hajjat ku Lusumu ngo oyingira mu VTZ. Paso zaite zinajja. Nga oyingira mu gundi wali buno bulawumu old model
nga kali kinabadde nako nga kamumenya ayingira kutamya ati alinga agenda mu ssabo n'akeegobako ne bamuwa eri olinya madaala oti n'okwata waggulu oti ebbina nerigira liti neryenyana mu ng'ogenda okutuula agamba waaw gwe omukazi wakuba akaddiye mwe temwamulabako Ismail Wega agamba maama we temwamulabako ng'akaddiye abasinga mumulabye kati mu kamera oyo omukazi alina endoddo yebbina atambula lidigida liti zuula nga tasobola kuleka Hajji yenna ng'ate yeebikkirira tosobola na bbina ddiraba alikuwa osiimye ate wakuwa teyerekerayo akuwa byonna abikuwa bana omusajja naga bannange omanyi obeera n'omukazi nengobeera owuli obuntu bukusiiwa bwoteka mukama bulijjo ndiruddawa kikazi ekyo kyewaka kyantamadda n'okwata n'essimu n'okikubira va mu maka gange ndeeta omugole nga bambi omukazi alina nakyakoze olw'okuba ozudde era abakazi bonna Hajji Mutebi yali ayawukanye nabo abasinga obungi kasa yaloza kuzuula Mutebi bonna n'abakyawa yagenda bakuyita kukola ki kubazza ng'abeetondera n'abawa n'amayumba bane mu nsonyiwe nali ekireka baali bandoze I was obsessed mukama nsonyi Allah nsaasire biki n'abazza abakazi be kubanga baali tebalina buzibu bwe zuula ayinza n'okutunza amawowoolo naye ng'ogatunda osiimye ogatundira ku nseko nze mugitwale mpazuula wange mubitwale muzero omulaba kaave mu kkomera Allah amusaasire ave mu kkomera ojja kola statement gyagenda okukola fena tugenda kwewuunya tugenda bano omusajja babuloga bulozeeka ajja kkera ku makya gayenze mukazi wange mumuveeko byaffe katubyemalire fetulya eno tulwana bannange omusajja era waki abakazi abalwanira eddembe ly'abakazi waki abasajja temubalwaniridde mumulinde ave mu kkomera ojja kola statement gyagenda okukola ajja kugambirawo nze mu kkomera nagenda nsiimye mukazi wange yansindikayo nze mwagala era wabaka alina gyayagala njimuwadde oyo zuula alina ebyobugagga oyo mutesi alina ebyobugagga byotamuwa na kumuwa ali mu ssente ye bannange nze simanyi waba oyo omwana waba amuzaalira webusoga nze badde namanyi munyankole kuba engeri gyayiwayiwa ati badde manyi munyankole naye newunyinza nti musoga omukwano badde manyi nti ayina ebirala sula tufiire ku Hajji tusooke tumuveeko tunamuddira tetuyinza kumuvaako tukole tutya kati tuzzeeko ki kati bwe tuva wano tugenda genda wa Hajji Mutebi ku salaama tulabe twogere naye kuba kati ffe kitutwale wa Hajji omwana ono gwe bagamba Hajji ali gwadi firing oba gwe yeebakako wuwe oba si wuwe tuyinza okufiira wano naye ng'ate yamuzaalamu mulenzi yoli gwagambye aliko okisigeni ani aliko okisigeni ati tubanyi abadde ayingira wano okukola akantu agambye omwana aliko okisigeni gwe bakwata aliko okisigeni naye nga bamuyisa bubi kati ate oli agambye kati tugenda gende wa Hajji Mutebi Hajji Mutebi ali common nnyo tugenda gende wa Hajji Mutebi mwekuumireko ku buno bannange temuvaako Hajji ajja tuwa exclusive katubaleetera emboozi ya Hajji ali wano wetuli bigere bisatu n'oyimira wali eri ku kiyumba n'oleekaana Hajji Mutebi awulira n'ogenda ku stage awo ya boda ya ku kiyumba n'ogamba muntu ali wa Hajji Mutebi awo wali kuleekaana ayi bakutwala watuuse dda I know kale sula flexible ayina ebizigo mpozi wangamba ebizigo abakwira bagamba ki wala abakubidde nga angamba how are you I'm fine twagala bizigo ne oil tuli wano Kibuli konze Kibuli side kiwa wano opposite CID konze okay ayo sirijjayo nabagambye yo sijjayo nimbabuza nayo ensonga za bujingo ate kati kawaze ku side ya makula ebintu bitambula nina kulemezaamu kwa kati tulina kubeera ku winning team nze navudde kati ku Pastor Bujingo kati ndi mukuwana mamisuzi yekka kati lwaki omuwana kati nkoleji nkoleji mbere ku timu tedinsibwe ndeka ni musajja munaku tokolera abantu mbakolera naye waliwo otukanuga kale wadde abantu tubakolera kiganye kati ndi mami nzikuge kati Susan watula nange wentula oba zitambula oba tezitambula nze kati ndi ku timu Susan navudde ku kigambo navudde ku mpolerezaako navudde ku kigambo abantu balina amaanyi gwe divorce mu Uganda wano kayankubiddire si nagamba how are you Sula nabalabye nga mukola interview ku Pastor Bujingo twagalayo oyiro batugambye otunda ebizigo birengeje tunda ebizigo bakwadde bakwitire mu kodi ya konze muliwa
In fact waliwo yasooka okunkubira ku lwokubiri nagamba tuli wano egundi eno ekireka konze kireka mmanyi waliyo konze okay wayisewo olunaku lumu kibuli konze tuletera ebizigo tuletera ebizigo omusirikale yeerusa ku mulimu ninga omusirikale okweyerusa akwagaza ki ate ali kibuli obozi CID nagambe sibitunda nabadde nimba ninga anyway tulina ebizigo ebirungi sijja nze nakyuse saagala kubeera eri kunkuba miggo gye bakuba gundi tulina ebizigo ebirungi okuva mu Flex Organic Products mutuwagireko ebizigo byaffe tebyerusa osigala mu kkalayo naye ng'onyirira bizigo birungi nnyo mutunoonyeeko ku 0706599507 oba 0772 osigala mu kkalayo naye ng'onyirira okuva mu Flex Organic Products. Obadde okimanyi nti bambega ba gavumenti oba batakwata abantu babeera bambadde ngoyo bwali oyo ali ku ssimu ate abo bafferi ba bbulooka abanoonya mayumba oyo omulaba oyo ng'obwomulaba toyinza kumanya nti aze kukwata ekisoboka agamba yefuula akubaakuba suula hawayo tuve wano oyogenze n'okyogera ng'oli we yaŋŋamba